kanzijeko munda y'obulungi temumpande ebigambo mukama. Bampita Martin Muhumuza, abasinga bampita Beta naye nga ndi manager wa Kenzo, ndi manager wa BigTalent. Era ndi musanyufu kubanga tuli wano. Tukola emirimu mingi nga BigTalent, tulina mu foundation running soccer academy ne humanitarian work endala. Tulina BigTalent band, tulina abayimbi abenjawulo, tulina bank records. Nebyo byali bingi nga BigTalent betulaninga. Saawa eno tuli wano kura one of our brands, which is EDDYKENZO, and our top brand in the company. So badde nsaba ebisigadde mbiddize moderator tuvuge naye nga yenzo oyo. Tweyaziza nnyo omwami bamuyita Martin Beta, ye manager wa EDDYKENZO. Mwena abali wano n'abatulaba on camera mukanya nange omwami ono bukyanga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 n'okutuusa olwaleero buli lw'oyogera ku music wa Uganda erinnya lye lisafeesinga mu bulungi. Awangudde awadi mpitirivu nnyo, akoze ebintu bingi ku lw'ensi ye ne Ssemazinga wa Africa okutwaliza awamu. So toli wano by mistake, buli yazze buli aliwo oliwo lwa nsonga, because EDDYKENZO buli lw'oyogera ekigambo Uganda erinnya eriddako awo ebeera EDDYKENZO. Buli lw'oyogera EDDYKENZO ekiddako ebeera Uganda. Buli lw'oyogera about music ekiddako linnya libeera EDDYKENZO. So buli ali wano oliwo mu butuufu, toliwo by mistake. Kantwala omukisa guno okwaniriza EDDYKENZO BET Award winner ne awards endala mpitirivu nnyo wansi w'enjuba zaawangulidde Uganda, because zonna ezo award zaawangula teziba zizze ng'omuntu, ziba za Uganda. Uganda tuli 40 miliyoni okutwaliza awamu ffenna okusinziirako census yasembayo, naye buli lwawangula award bagamba nti EDDYKENZO from Uganda. So kitegeeza nti award z'abaawangudde zonna n'ezagenda okuwangula mu maaso awo endala mpitirivu aziwangulira nnyaffe Uganda. Sebirala byonna tubiteeka ku mabbali ntusigala nga tugamba ekintu kiri kimu nti Uganda comes first, ebirala ne biddirira. So let me take this opportunity to welcome EDDYKENZO to say something to you. Thank you my brother. Ladies and gentlemen, amanya n'eddoboozi Edirisa Musuuza Kenzo yenze gegali buli wamu mu passport mu ID. So ndi musanyufu nnyo okubanga muzze mu bungi machaga leero. Ndi musanyufu nnyo okubalabako. Bintu bingi nnyo kyemanyi bye mulina eyo bye mwagala okumbuuza olw'ensonga nti badde siriiwo, corona yankwatira mu Ivory Coast. Ekintu nange ekyanshokinga ne kimbuzaako emirembe ng'omuntu, naye oluvannyuma Mukama n'antaasa ne nsobola okuba nga nkivuunuka era ndi wano. Ekyo nno kya mukisa nnyo, nkyebaliza Mukama Katonda. Ekirala ng'ebyo bikyali awo ate ne tujja tufuna ekizibu kya ka voice note akaliikinze nga njogera n'omuntu omu about Honorable BOBIWINE, and that's what going on right now. Nsaba banyonyola ku bulamu bwange bwe nayitamu oba ngeri nkya corona gyankwatira Ivory Coast, then tutambule mpola mpola. Tuli wamu? Good. Kati nali nyina okuperforming Ivory Coast ku festival ey'amaanyi ennyo mu Ivory Coast nga nasigninga contract ne government yaayo kubanga it is organized by the government of Ivory Coast. Nali naakatuukayo nagenda nga corona atandise okwerwako. Mujjukira mu biseera wenaffe era twali twagala okukola EDDYKENZO festival, obulwadde tebwali bw'amaanyi nnyo by then, naye ate ne bweyongera okutabuka ne basiba airports. Nagenda ne bandi, twagenda abantu twali 8, naye nakola extension kuba nalina recording zenyina okukolayo
video and audio n'abayimbi baayo, so I extended more 2 days. Then after show twagikola bulungi negenda mu maaso era abantu baaliwo, naye after 2 days a ticket Nyonyi yatandika cancelling flights. Then within 3 days President wa Uganda n'adikirainga okuba nti nakulozinze borders. Awe nasinga okufunira obuzibu. And then bankyali awo ate ne borders zonna endala ne baziclosinga ne Ivory Coast ne bagiclosingiramu. Kintu ekyo kyankuba shock okutandika okulowooza nti right now even if njagala I cannot fly back to my country. Gye nali nvudde just nga nzize kumala wano only 4 days. Nafunamu shock and I got traumatized somehow. Naye Mukama Katonda yannyamba ebyo byonna ne mbivuunuka era ndi wano. Ntwala omukisa okwebaza abantu bonna abambeererawo kubanga obulamu bubadde expensive nnyo mu Ivory Coast. Nnyo nti ziri ensi sente ze zikozesa ziri waggulu nnyo. Emitwalo 5 egya Ivory Coast ziri mu $10. $10 gye mitwalo nga 37 egya Uganda. Emitwalo 5 egya Ivory Coast tosobola genda mu supermarket n'obaako by'ogulamu. Oyinza ogula akantu kamu 2 nga ziweddewo. So wane waffe ojjana bisero. Ekintu ekyo kyankuba shock nendabira ddala nga obulamu bugenda kuba buzibu. We nali nsasula $15,000 nga siye walungi ennyo ewasembayo naye ensi bwetyo bweyimiridde. Kati ng'ate wane waffe $15,000 olabika oba osula mu State House. So bintu byatandika okuntabukako ng'omuntu era nkozeseza sente nnyingi nnyo eziyingira almost mbukadde nga 2 ebya Uganda. Both okulya, okusula n'okwejjanjaba kubanga nalwalamu olw'ebirowoozo ndowooza na biki ne bitankula olubuto lwange. Naye nsaba nebaze bonna abannyambako, abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo, aba gavumenti okunsindikira ennyonyi ne baganda bange betwaliyo ne tuvaayo abantu 52 babajja mu nsi 3, Nigeria, Ghana, Ivory Coast and Cameroon 4. Twajja abantu 52. I thank the government of Uganda and Uganda Airline. It's Uganda Airlines or Uganda Airlines? Uganda Airlines. Omanyi ziri 2 za njawulo. So abantu abo mbawa credit y'amaanyi nnyo. Bali kukola mulimu gwa kubanga bagula ennyonyi senga tiyali nnyonyi ya Uganda senga nakati nkyali Ivory Coast. That's what it means enso okufunamu kunkulaakulana. Kyali kirungi nyera nsaba bagende mu maaso tubakubireko mu bugalo kona. So awo bwe tuvaawo njagala okwogera ka voice note akaliikinze. Voice note eyo bantu bangi bagireceivinze bulala buli omu yagikutte mu ngeri ye. Oba okitegeera buli omu yagikutte mu ngeri ye. Mukasa nzijukizaamu nti kyetaaga nenjogera ku COVID kubanga ensonga emu kuzannyumiza Ivory Coast. Sikirungi kugijampinga. COVID ali real era gyali. Bantu abagamba nti COVID taliyo, COVID gyali, ffe Mukama akyatubwiseeko kasubi. Ivory Coast eri abantu abaafa bemanyi benalabako. Nagenda mu ddwaliro wena olubuto lwali lunnuma nasangayo abalwadde abalina COVID era ne babandaga. Nyina mukwano gwange bamuyita Ali Bigi Munnayuganda badde abeera Polokwane. Nyina n'ekifaananyi nga ndi naye yafudde COVID. Kati omuntu gw'omanyi bw'afa kitegeeza gyali neffe Mukama akyatukoze eki akyatubiseeko kasubi. Nkubiriza bannayuganda bonna okubeera nga beebeerera mu kigambo kya COVID. Mufube nnyo okulaba nga mukozesa sanitizers. Mufube nnyo okulaba nga mukola ekyetaagisa okulaba nga mwekuuma. Temugamba nti taliyo gyali just ffe Mukama akyatuyambye mu ngeri emu oba endala. Tugoberere nnyo amateeka g'abasawo ge batugamba ne Ministry of Health. Gyali COVID ye temuwakanya era mufube nnyo okulaba nti mugezaako okulaba nti mweyamba mu ngeri emu oba endala. Kuba nkirabyeko
abalowooza nti nimba nsobola obalaga obukakafu nyina bakwano bange abawonye ate n'abafudde abawonye bali mu America eyo ayafa ali South Africa ali big bana South Africa mamanya badde abeera Paul Kwanere